ebitusoomooza nabyo bibaddewo. Eky'omukisa Kabaka waali. Tujja kubivuunuka era tewaba akwata ku ttama, kubanga waliwo abaagala tukwate ku ttama tugwemu amaanyi tuyenjebuke. Kabaka waali, tujja kubivuunuka. Ekikulu mu byonna tunywerere ku nnamunswa awatali kuwugulwa mu ngeri yonna. Atujja ku munnamunswa tetumuvuma, naye tumutunuulire n'eriisa ejjogi. Atambula n'ennamunswa naffe gwe tuba tutambula naye. Njagala okubakakasa tujja kuba bawanguzi era tujja kuzza Buganda ku ntikko. Ng'okutuuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne Munnabuddu Kasolo tubiyize. Gw'otaalabye ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga. Ali awo. Tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Ssebo Mbuga Kabaka bw'atyo. Abantu bonna abakuŋŋaanya bassebo bakadde baffe, abakulu b'ebika bayanjuddwa, abakulembeze b'eddiini, Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko, bassentebe b'enkiiko z'ebitongole bya Kabaka ne bassenkulu, abaana ab'amasomero, bassebo ne bannyabo. Mbalamusizza nnyo mwenna era mbeebaza nnyo nnyini olw'okukuŋŋaana ku lusozi luno olw'ebyafaayo nga tuzze okutendereza n'okwebaza Omutonzi olw'emyaka 32 egyakayitawo nga Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Nnamulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka mu lubiri gy'ali era alamula Obuganda era ntumye nnyo okubalaba. Mwebale nnyo. Era Ssaabasajja yampadde obubaka buli ku lutambi, ye kennyini ng'ayogera, mugenda kumulaba bw'akoze olwaleero luno. Agenda ayongera okuba obulungi. Awo si we tugambira nti alhamdulillah. Naye abasawo tebannaba kwagala abeere mu mikolo gino, era naffe abamuweereza tebatuganya kumupiika mirimu gya buli budde. Kaakati tulina okugendera ku biragiro by'abasawo, kubanga ffe tetuli basawo. Naye nga bwe twazze wano okuweebaza Katonda, nkakasa n'okumusaba mumusabira nga Supreme Mufti bwe yakoze asuukire ddala. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ab'omu maka gange bakiikiriddwa mukyala wange ali wano. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, njozaayoza beene okutuuka ku lunaku lwa leero. Mu myaka 32 bingi ebituukiddwako.
oba oli awo bye tutandirabye singa omuterega tetubadde naye. Mbuga bw'abadde ayogedde ku bumu n'okutukumaakuma Kabaka engeri gy'atukumyekumyemu. Okuggumiza obuwangwa n'ennono zaffe, okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'enkulaakulana, okuyitimusa ebyempuliziganya, okusoosowaza abavubuka. Tunokolayo binokole, naye twebaza Lugaba asobozesezza Omutanda okubitutuusaako mu myaka 32. Ng'Abaganda eri Allah Jalla Jalaaluhu gwe nkakasiza ddala nti alaba ne zimalayika ze weeziri wano mu lukuŋŋaana luno lwe tukuŋŋaanyeemu olwaleero nga teruliimu bigendererwa birala okuggyako nga tuzze okwebaza n'okulaga okusiima eri Katonda waffe olw'ekyengera eky'emyaka 32. Kamange Embuga, Maama Nnaabagereka, Oweekitiibwa Katikkiro, bw'otunuulira olukuŋŋaana luno oyinza oddumagaamaga mu Uganda wano we luyinza okusangibwa ne lukubulawo. Entuula nnyingi zituulwa mu bika byaffe eby'enjawulo, mu bibiina byaffe ebyebifuzi eby'enjawulo, mu madiini gaffe ag'enjawulo, n'olukuŋŋaana olutuula ne lutuuza abantu ba Ssaabasajja Kabaka, Abayisiraamu bano be mulaba n'enkofiira zaabwe, Abakristo n'Abakristaayo, abannabyabufuzi. Ndabye wano Honorable Kyagulanyi atudde ne Honorable Kasolo. Olwaleero tewali kigambo kyonna tolina woyinza kusanga lukuŋŋaana olwo okuggyako nga lukuŋŋaana lwa Ssaabasajja Kabaka. Ensonga lwaki ntandise n'ebigambo, ffeeno mu Busiraamu mu bigambo Allah Jalla Jalaaluhu byatukubiriza nnyo kwebaza. Ng'okwebaza okwo tusookera ku ye na buli muntu akukoledde ekirungi. Era aya gye nsomyawo ategeezezza mu Qur'an atugamba nti wa idh ta'adhana rabbukum, Katonda waffe yalangirira, yamala okulangirira, naye mu bye yalangirira yagamba nti la in shakartum, bwe munanneebaza ng'Abaganda bwe munaakola ki? Yagamba nti la azidannakum, ŋŋenda kubongera. Omukolo ogukoleddwa olwaleero okubanga tuzze wano kwebaza Katonda, nkakasa nti obwakabaka bwaffe Katonda agenda kutwongera. Bwe tubanga tujaguza emyaka 32 olwaleero, tukyajaguza n'emirala mingi kubanga twebazizza Allah. Kino kye tufunye mu Busiraamu tukiyita niima. Niima kitegeeza ekyengera. Wano abaaliwo nga Ssaabasajja Kabaka atikkirwa Nnaggalabi, abaali abaana abato kati musajja kudde, mufuuse basajja. Bwe mbanga musajja kudde mufuuse basajja mu nsi, mwe temulaba nti kyengera? Naye ate butya Ssaabasajja Kabaka bwe baatuuza ku Nnamulondo n'abeera nga